omulembe gwa tebalina kye batugamba. Ssaabasajja kyeyavudde avaayo naawe ensonga ze 12 mu bubaka obwa Christmas eno. Ate bwe bubaka bw'okulonda guyinza okubeera eyo n'otumanya bubaka bw'okulonda ku nsonga 12 naga nti baana bange abavubuka nga temunnaba kwogera na kukola kintu kiyinza ku affectinga obulamu bwaffe, musooke mwebuuzenga ku bakulu, musooke mwebuuzenga ku bana kati bukulu musango. Kale nno olaba nti eggwanga lyonna ate yabadde message ya Ssaabasajja naye n'obwakyabazinga naye n'obwa Rooti naye ne banaddiini bage tweze bujja tuwulizaganye tukwatagane tweseemu ekitiibwa. Oddayo ku mulembe gw'ababeeni Kiwanuka bali e Lancaster ne baga tuzimbe eggwanga. Wali tuli bantu banjawulo, tuva mu politics ez'enjawulo naye kati tuzimbe eggwanga lye bayita Uganda erigudde akaleka nga buli omu yeesiga munne. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.